Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Ebbala mwoyo guzikiriza. Mwoyo guzikiriza kyovula bosanga abana omufunira omulimu ewalala ng'amanyira okufuna tipu we nga bw'obalamu tipu omwana oyo omwezi ayinza okuba afunye emitwalo ze 8 nga n'omusala teguliiko. Kati gw'omutwalo ku mulimu ogw'emitwalo 4 omwezi golowooza aba akola aba talina byakola oba okitegeera niyo omwana asobola okwetawula kufuna yetawula kufuna nanyuka n'emitwalo 3 gwe gwokolera omwezi oba okiraba ogenda okulaba nga ye kiri kyamwambala sente ja tolina by'omugamba n'omugamba nti ebbala biri munnaye giveemu wa era bwe bamugawa mwene ebbala ng'agenda mu ndala bamugawa mwene ebbala ng'agenda mu ndala nali neebuuzizaako lwaki abawesitaana bye bakyasinza okukola mu mabaala nsimanyi olwekyebuuzizaako anti sigenda mu mabaala esi wano ku AC Media Uganda kubuuzaako wenna osinza okuba nga otulaba thank you so much. Naye tuli mu Kiboozi ne Douglas Ssegawa. Douglas, what's up? Tewali kyamaanyi nnyo AC. What's up? I'm doing good. You are there? There. Tuli wano. Satellite Hotel. Kisaasi. Kisaasi twakatunyirira. Bannaye AC. Guno omwaka simanyi na kumanya. N'empunya gy'empunya gye sinnategeera. Dozo Julia perfume eyo. 15 giri awo. Buntu butono nnyo obwo. Bubukaje eyo buno obuntu obwetuusangako. Ekibi nnyo omuvubuka kubeerayo ng'owunye ekkala lume. Ekkala lume lwa sikale. Embuzi ennume. Embuzi ennume nate embuzi ennume teriyina ekkala lume. Abavubuka bawunya abavubuka tebana abavubuka tebeefaako. Ate esimaze okulaba n'omusajja atalina kirevu alina engeri gy'alabikamu obubi alabikamu ka emoji. Ekimanyi ekyo abasajja abalina sunna pa bateekeddwa okwogerera mu bantu. Nga nateebuza okufuna n'obulevu. Nedda baba ne ssente tebuliiwo vana yeeyo tebuliiwo. Kwata kwana omanyi njagala netogera n'abantu ng'amanyi. Ezo ziba ssente baŋŋamba naye kituufu. Buno si kulimba. Kituufu oba himono imbalances. Bakunziba? Sirategeezerako ngenze ne lizikizo eno wiiki kanjoola oluyoola munnange sigamba tuli eyo twerolera kutidde anyumiza gwako abadde ndi awo nga ndaba ekibooziboozi ky'ebbaala ekya gundi ekya Jacob omutuuze wagiwulidde story nagiwulidde omwana yagwa mu mbi omanyi ogwa mbusa mwana yagwa mbusa muganda nammwe abawala temuggwa nabagamba omuntu gw'olaba nga akuwa ebirungi ebitata mwana weesikamu sooka oyimiza ekiboozi ekyo sooka enkunyumiriza nkola mu bbaala waliwo omusajja ajja aveeyo omunothana omunothana oyo ng'akwana weyita omu mu bbaala yafe omu ng'akawa ssente akawasente kagulidde iPhone kakulira eki akawadde kaspasio omanyi weyita okuba nga yeevuga fena nga tutyamu sajja kidinka kiri awo kirina sente kigaba omusimbi ogutotomoka akaana nga you come to my place omwana nga agenda ew'omudinka mu apartment ziri awo era najje ne esi munnange olyanga by'osobola okuzza kiki naye bangamba omudinka omudinka siwe bye bangamba nti esi balye naye bangamba nti wali ewantu sibakuzannya abo abantu bazibu wanene nnyo si banene nnyo kiri awo naye bawanvu bambi ovanga omuntu akukoona n'owulira nga akukoone gulinga ogwagala ofubutuka mu mumiro nga togenderedde we wali obuzibu kati jjukira akujje mu bbaala jjukira omukazi ono bw'anywa omwenge esinze kankubulira enkolera mu bbaala abakyala bano yomunywa omwenge musumulukuka kutya kusumukawa ota ensonyi toba toyina wenna ota oba okitegeera bw'ota olaba nga oli ayingire buzibu era yenna wegayaza mutundu byonna twala kakica kati yalaba bwagwa ku musudani n'amukuba n'amuseseetula n'abaana ane naawe olimba gwali olyaza bwereere gwoli olyoza byonna birungi byalyakuba byali byabwereere amaze omuwa emmotoka naye emmotoka limanya ge bwe buzole nanti bwe mukola obwo nammwe
Manyi munaye abawala babeera mu bbala ne bakusoba ate munaye kankubulire esi bbala muzimu. Sokoleke soka tugende mbula ebintu bino abantu basobole obitegeera obulungi. Nabana yakola etya? Nabana yaseseetuka bambi yavaayo atonya. Bali abasajja era mwe abalina musimanya nze nina bakaita kasagazi nze omusajja yasooka okunyingira yali mukomole n'anteekako akasagazi. Nanti omanyi balina ebintu bye bagereesa omusajja gwe bakomodde omukulu ne yeebaka n'omukazi bw'amusiiga akasagazi omukazi aba ayagala okwegatta bwe babigereesa naye ate byandibanga bituufu naye gw'alina akasagazi ng'oyagala kakuggweko genda mu bantu abo abadinka n'abasumaali nawo ntiisiza nnyo muntu akukuba akantu ke munnange n'okawulira mu mwoyo n'oyagala byonna biwalidde okudda obimuddize namuwa ate kankubulire olaba kati yabanyumiza omanyi abakazi muli baheera nammwe bwamala bakola ebintu byammwe eyo naye ate buli lwaki yatunyumiza ffe bakyaliibe lwansonga yali amuwa n'atuwa nagamba omanyi ekyantuuseeko yatukubira na bukubizi ssimu ng'ali mu nnyumba abulidinga oba okitegeera kyo bwe kyamala okukozesa ekimudropinga ekimutwala ewaabwe ewuwe omuwala naye apangisa room apartment nga wozimanyi ese kankubuulira omuwala oli yatonyera nno okumala ebbanga okuwona treatment yatwala y'amaanyi nali simanyi nti omuntu bwakuseseetula n'abaana okugitereeza it really costs era nze nsaasira bannaye kankubuulire era ese abaana abakola mu bbaala obulamu bwawe buli mu matigga nze kankubuulire oba ebikemo bingi sente zivuluja sente gy'otataddeemu maanyi omuntu ajja nakutipinga emitwalo 2 ese walimyewa oba walimyewa sooka ombuulire abampaddeko emitwalo 2 nayo sente nnyingi nnyo esi sente gy'otatuyanidde omanyi lwaki abantu tebaagala kuba mu bbaala nzinyamu naawe mu bbaala nate kati owait onsavinze onsavinze black label yiya katugambe emitwalo 25 oba okitegeera ogwidde ne banno bbiya katugambe crate namba tubalirawo emitwalo nga 5 gagudde oba okitegeera ontimpinzeyo emitwalo 2 onsabye enamba yange giguziza emitwalo 10 oba okitegeera oli mu meka tubale 7 oba okitegeera omusajja ajja ne ssente ze ku visa card ng'amanyi zonna akakadde kalina kuggweeraawo ate ng'amanyi alina kunnyuka naawe oba okitegeera agenda okuvaawo awo nga naawe akutwaliddemu oba okiraba bwakutwaliramu olina okuziriwa kuba kati jjukira abantu abasinga bamala bizibu byabwe abasajja abasinga mu bbala n'okuba ne ssente esi balina ebizibu byabwe era kyova olaba tolina kujja nnyo mu bbala jangu ng'omanyi osanga obuvubuka obulungi esi ebisiyaga akavubuka nga kaneekwanisa kavubuka sokoleke no akavubuka kajja ese ebisiyaga biri mu bbaala sigwayambala obupale sinza yambala obupale buno bwe baagalira ddala waleti notandika kumba oli abala ese abasiyazi balina ssente soko ombuuli soko olumpe kavubuka nga kajja kasibye enviri zaako bulungi kakoze eki kaze ku counter njagala black label tubuka wadde ice cubes bulungi buli kimu bakikawadde waita muwadde kampadde ssente kazisasudde what do you drink ne mugamba me I don't drink nkama even though you don't drink but you can take wine ya meka ne mugamba ya 27 najigula nazimpa nenziteeka kwa akiba ezo zange nekakomawo did you take the wine mugamba no I'm still working but I will take the wine later nga ndabo kafubuka kandimu nnyo kantunuulira kampa ssente bikakwatirira engalo kemane guntyemuka ndikugundi y'omugaga kamera eraba manyi wali tubeera kutenda kugusamira tekulaba abantu tebakwatirira biki amateeka weegali Nukagamba, can you give me your number? I'll be calling you whether you have anything that you know that really transpires at your bar. Bamwina yo night inge yo nkubira like that. Bamuwa digits. Akanamba. Ngamuwa akanamba. Twali olonga nsindikira message kwa WhatsApp. Hi. Nene nga twogera. Leta we nakumeko ya kusatu.
ndi mulwadde ngamba nti nze nemugamba mayi ndi mulwadde nkola nnyo ekiro biki nagamba that's fatty, do you know what you can get 100 ngamba nakwako omusajja oyo ansa ampa sente mu bungi bwezityo kaki kabala kwe natoola nensindikira Brian yali amanja ebiseera ebyo soka nemusindikirawo akasente ke nemusindikirawo ekyenda nensigazaako omukaaga ate waliwo naye yali amanja nensoka nensindikira n'omulala obusente ne buggwako. Sente zakuyamba? Sente zanyamba kati nekaddamu nekansindikira negamba do you know that I'm a bisexual kalina ebitundu bibiri. Asiwe kiri uliriza kalina ekitundu ky'omusajja n'ekyomukazi. Uliriza nze nali simanyi nti abantu waliwo abasajja abalina ebitundu ky'omukazi n'omusajja. Biri ebifaananyi ntya n'okubiri sikyabiina mu ssimu yange yansindikira ebifaananyi nga wansi mukazi naye nga wano yamerawo ekintu ky'omusajja. Bannange ese ebyeneena biri mu ggwanga muno natya nga kyakula eno waggulu bwekiti kana bikusindikira sokaleke esi bino ebintu bayire tubyogera ng'ebyokusaaga but then this is the reality. Esi kyovola bakyo kiri kye nagamba ebbaala sitaani ali muli atambula ataayaaya era bino ebintu balinga abaagala okuvuba emyoyo to be honest. Naye nze badde mmanyi ti bisexual yoyamu omuntu ayagala abakazi n'abasajja. Kati oli alina bitundu bibiri oba bakiyita nabatya kiri kiba kirala kati aba hermaphrodite beebo. Oh God esi kiri ekintu kyali very nasty naye ng'omundondoli omulaba agibwati kyokka n'eri wansi ng'ayinayo ebintu ebyo nabiwulirako edda nti wali abalina ebitundu ebibiri naye era nga babalongoosa nti babasalako nti waba yagala kyamusajja bwe balaba nga ekyomusajja kyekyakwokera bakijjako ne bakwata ennya bamusala ennyama kabina ne bagipaapingawo ne basiiringawo bulungi. Kumbe n'ono naye is the same case naye ng'alina ssente. Naye bwe nagezaako okumubuuza ssente ozijjawa nagamba bo balina community gye balimu nti ye afuna ne basajja banne ekitundu kino ne kiryako. Sokoleke tugende mpola bonna n'aba kuba nti ye tasobola kwerekitinga ate yeyingizeeyo kitegeera kimubeerera kizibu. Kati aba alina funa basajja banne baabayingire oba okitegeera. Kati ate bw'afuna omusajja ate ye naye n'amuyingira eno mu bukyala bw'aba ayagala. So alina ebintu binatula ne ngamba biri ebintu byali very complex. Muli ku simu tuli ku WhatsApp. Ese WhatsApp eno nayo muganda wange otwalabanga network egayi nga tugenda ku imo omanyi nange olugambo lumpomera nwe namukema namala okulaba nti esi ebintu bino byayingira dde Uganda naye tetumanyi. Endagala sobuuza ebibuuzo nzakati wamubuuza ebibuuzo namubuuza ebibuuzo nga njagala kumanya ate ne mulaga nti ndinninga ndi interested. Me that's what I really did. Nalaga ndinninga ali interested. Ngate yatya kunnyonnyola. Hati yatya kunnyonnyola nateekawo eno ground nti njagala okumanya. Omanyi batusomesa nnyo investigative journalism ono oyingira mu kino awo n'otandika obbafaanana. In order for you to get the information gy'oba weetaaga. Kituufu. Naye esi kankubuulire. Esi naye ng'omuvubuka oli bw'omulaba mulungi. Ngosobola okusaba. Olaba nawo otya nti mulungi. Olaba nange ntya nti mulungi. Perfume gye yeekuba yokka ng'owulira ewunya bulungi. Olaba mu bbala mubeeramu abantu bangi. Naye omuntu n'ajja bulungi n'atambula mu bantu perfume ye ng'ewunya bulungi ng'engatto yokka gy'ayambadde. Emmotoka zaapaakinze wali apartment mwasula oba okitegeera. Be baana babeera mu bbaala. Baana babeera mu bbaala. Yo yakwata tipu ey'emitwalo 2 n'agikuwa nga talina kyeye. Kumba agula mwoyogo amanyi nti kale tuwankawanka twagala ssente oba okitegeera omwoyogo bwato bwagenda oguvuga. Kati namubuuza ogenda mu nsonga nondabira firimu obadde okimanyi nti naye agenda mu nsonga. Endiranga bwe zikuluma naye bwe zimuluma. Agamba neki nagamba buli kimu ng'omukazi bw'akigendamu nange bwe nkigendamu.
kati namubuuza ekibuuzo ky'ekisiro byonna bisobola okuyimira okumu naŋŋamba tekisoboka ekimu ku byo kyekisooka kati ng'omumanyi omusajja ku makya ayimuka oba okitegeera nga omanyi omukyala waba natera ogenda mugundize becoming a bit very horny oba okitegeera very active kati naye bwatyo bwali nemugamba naye obulamu bwogolaba nti bubalansinga bulungi nagamba tebubalansinga bulungi naye ate kino kimbeezezaawo kiriwe kimbeezezaawo nti ebyo ebitundu bye ebyekyama ebyo ebibiri ebiri ku ye bimubeezezaawo oba okitegeera kati ate ye muntu asobola okujja neyeebaka naawe esino tategeera nti alina obukyala alina byatakkiriza gwe mukolako nti ebyo ebyokumununa naye tabikkiriza oba okitegeera nti kiri ekyomusajja bwe kitippa oba okiraba nti ye kyakola takukkiriza alina ne sitayiro bwatakola oba okitegeera era tunyumya era ye sekisi wa amukolera mu nzikiza oyo nga tajja kusoboka naye ayina sente sente azirina mu era mwabaagala wano oli abaakumaze abeerawa abeera era awo najjeera olina enamba ye kuba esi kiri kintu tekitegeerekeka esi and is dragging many nali sikimanyi nti omuntu ono tali yekka waliwo ne bavubuka banne abo abatalina bitundu bibiri naye nga bo bali babisiyaga oba okitegeera gino etteeka lye basayininga nti simanyi omuli w'ebisiyaga simanya biki balina omukola bwe biti bino ebintu byayingira dda abavubuka bwe tuba mu apartment abatalina bakazi bali mu kulya bisiyaga ezo house party oziwulira house party ese ekibeera mu house parties nga banenyawotekayoka ate n'abantu bampitanga mu house parties neŋŋaana ekibeera mu house party si kirungi to be honest in most cases ezisinga teziri gyembwenu kuba woolaba house party ng'omwana abagamba tewali kyemugula ye yagula transport siwe motoka zigenda kukima oba kitegeera buli kimu n'olaba nti yakiteekamu n'olyoka ompulirira amatala mu nnyumba nga kala gye gaaka yokka pate n'eryoka ekoleera oba okitegeera bokisi y'obupiira wali n'ebeerawo buno obuzigo nali simanyi nti buno obuzigo waliwo obuntu buli awo bulikidi bulinga bw'amazzi galinga mazzi bu oyiro mubeesiigayo ne oyiro ate oyiro waki isimanyi it acts like a lubricant oba okitegeera it acts like a lubricant anenze simanyi abazadde ateekayo oyiro naati katono abana abali b'ebisiyaga obalaba abasajja abali b'ebisiyaga bano obalaba tayingirayo just bwati offa jjukira kadigundiyo sphincter muscles zino mu gundiyo wansi zo zeegatta oba okitegeera kyoba naye oba ofulumya obubi okukamankame okusobola okugaziwa data okusobola okufulumatasobola kuyingira alina okukola ki alina okusiigako oyiro okusobola okuyingira oba okitegeera gwenga omulimu munene guli omulimu munene ate bino ebintu bigenda mu maaso ate gavumenti esirise gavumenti temanyi nti no gye bali bino ebintu bayizayo bigenda mu maaso kati wakomawo n'omuntu omuntu ono omulaba nze kyenasinga okukola mujjamu information kati laba bwe baali balina house party alina omuwala weyita waffe gwakwanyi abakwana babiri akwana babiri akwana weyita ali kunze nange mbwadedeza nasobola neŋŋamba kati laba noono omusajja kati nange nsindikiraako ebifaananyi asindise ebye nange nsindike homosexuality yatuuka dda mu Uganda emyaka nga 2 nkaffe tetumanyi esika nkubuulira those things nedda ebyo girlfriend mutulimba ate nga tubalimba kisibeerako na mukwano gwange omuwala nga buli muzanyo gonna yagukumalira muyita bebi kankunyumiza emboozi waliwo omuwala ali eyo bamuyita Sandra nalinnya lyogedde kandyogere ku kamera bamuyita Sandra sijja kulikweka omuwala oli yanyumiza story alina mukwano gw'embu bestiiwe basula mu nnyumba y'emu bwe basula mu nnyumba y'emu omuwala oli ye nga mukubi wa bbaala yamufuna mukubi wa bbaala
bawe yamugoba ewaka Sandra ng'agenda ew'omuwala oyo w'omukubi w'ebbaala Sandra ng'abeerawo bambi ng'atandika okunoonya omulimu yali musibi wa nviiri ng'atandika okunoonya omulimu ogw'okukola kyo ogw'okusiba enviiri naye ono nga buli kimu alabirira emmere aleeta buli kimu weekirina nti munne Sandra aba yeebase awulira munne amukwatirira ku bigere amanyi nti munne atamidde omanyi amugamba naawe ndeeka neebake kumbe ono bambi aba tatamidde byakola aba abitegeera nenkeera gutyo agenda okusanga yabadde yeebase oba asuze mu nayiti agenda okukeera yenna mufungule yenna mutogeetoge oba okitegeera agenda okukeera ng'epubika enviiri ezimu munne azigjeeko obuwulira sinariyo eyo olumu kye yakola ng'atega essimu omanyira nti kati oli obuzibu naye bwe yakola bwe yali mu depression yatandikanga okunywa omwenge ono Sandra ate oba okitegeera bwe yanyanga omwenge ng'atamira ng'agwa kumbe oli ye waliwo abantu abanywa omwenge ye nga tavaako okitegeera ng'obutasika mawuti bo tomuleetera amazzi biigo byo toleeta beo toleeta ng'oli ye nga ne bwanatakira shotisiika 6 talina kyagenda kuba ng'oli ekye yakola naye yayizontowaza nti akoze ekyatamidde ng'amutega essimu agenda okulaba ng'oli ye okusobola okujja omubeerako asooka kwetoga bwe yeetoga sisitemu n'etandika okyankalana eyooli kati naye n'alyoka ajja ono ku munne bino byonna bikolebwa munne bambi abatamanyi aba yeebase abatamidde ngadda ku munne oba okitegeera ngadda ku munne ng'amutoga atoga ono naye awulira ng'anyumirwa olaba bwamwambaza ekyamanyi g'ekizikiza bwe gatandise okuyingiraawo ng'ata amutoga n'ono naye anyumirwa ate munaye ataafune lubuto ataafune siriimu ataakole ki okitegeera nate munaye tewali risiki oba okitegeera kale naye simanyi nti abo abaana beekozesa ne beemazisa mbadde simanyi ng'omanyi mu kibuga muno mu downtown waliwo amaduuka ga sex toys mu downtown gyegali mu Uganda esiya bantu bakozesa dildos naawe bajja kukozesa cucumber avunda dildos tozimanyi obo dildos byebino ebintu ebiringa gundi z'abasajja bwe zityo kati abantu ze bakozesa abawala nati kati muwamwa temukyayagala kuwasa temukyayagala kufumbirwa kati options zizeezo era osanga abaana abawala bali mu lumba basula nga oba okitegeera natonafunafu influence esa amabaala ago si bifo birungi ze kankubuulire si bifo birungi badde nkyakunyuza story ono Sandra munne ng'anyumirwa nga omanyi ekintu bwe kikujja ng'omuntu akutikolinga ng'owuliranga ekintu ekikuwa emirembe wuuyo mpala jemu wuuyo atoga oli yenna naye atandise okuba bona babikamize hayi n'okwenyegera batandise okwenyegera oba okitegeera gutandise okufuuka omuze naye ono omuze bwe gwatandika bwe gwamwamukako manyi bibanga bitambo ebintu bino esimu yalijjukira agiteze ng'asooka atandika okuniitinga buli kimu nze ono omwana namubuuza namusanga mu kyaki z'abalokole ebisiyaga biri mu kyaki z'abalokole ezo abaana they can testify ebisiyaga biri omwo abaana bali victims abaana recipientism ali very high ate mu baana abawala kisusse oba okitegeera kati ogenda okulaba nga omwana ono bwe yafuna essimu n'abitunuulira laba munno omu bw'agenda n'agwa ka vidiyo teyakajjaamu oba okitegeera kati bwe yagendako n'amubuulira n'amugamba jja tugendeko ewa pasita naye esi kiri ekintu bwe kikuyingira okukivaamu kintu kizibu tuba lutalo omwana oli gwatandika okufuuka omuze nti influencinga ne banna abalala abeekwatisakwatisa abakwatibwa ebbuba tayagala basemberere basajja takola oba kitegeera naye omuze gumuyingidde Sandra kyokka tanabafuna mulimu ali awo acuba munne yaleeta ate oli omugagga yamuwa oba kitegeera aba alina omuwaako automatically akusobola okukola to strive ese omwana oli omuze gwatandika okumulya
kati mbuuza issue yenze nagitegeera nti eyo no story nyumizibwa okuva wa mukwano gwe oli owa charge nti oyo omuwala yali bwati ne bwati kati yatuuka ekiseera nga muwala mune takyamumalira kuba batuuka ekiseera tolina bwojja muyingira mukyala muno naawe obimanyi bwolina funa byuma dildos olwo dildos z'amasannyalaze oba okitegeera nti nga bw'ogiteekako enenge ejja kutikolinga and you can actually come oba otuuka ku orgasm omwana ng'atandika okufuna gundi ezo mpola mpola akozesa dildos laba watandika kansa bwe yatandikira okuva oba okitegeera kansa ng'atandika okuva ng'atandika okuvunda kuba esi kankula ekiro ekintu bwe kikwambala olaba n'aba masturbating nga they can tell you can masturbate almost like 70 times a day. You get asobola okumasturbatinga n'amasturbatinga ng'awulira game teggwa oba okitegeera nti olumu bwati n'atuma bwati n'alowooza ku mukazi oba omukazi n'alowooza ku musajja nga kimwambala neera gaetolola mbwati ngadde oba mukiyigo obadda ngadda mu ttooyi nga yeetoga like that kati n'oli omuwala yakozesanga nnyo dildos ziri omanye ebintu bino bw'oba tolina self control bikuaffectingira ddala n'omwoyo ne gubola kati omwana olina atandika okudevelopinga kansa oli yagenda ng'ali omwana yoraki yatya self stigmatization yatya abantu okumujajinga banamuwulira batya banambuuza lwaki walwala kansa mujjawo oyo oba okitegeera ate ng'akyalimu ne giri emize kale ng'omwana oli yava ne mu kitiibwa ky'obukyala ng'atandise okufuuka tomboy oba okitegeera ebintu byonna byonna byakola yeekubye ettatu eddoboozi nayona yagala lisaakaale ng'ery'abasajja ate nga mukazi naye kati yakyuka bayirawo yatereera kansa akyamumubawona naye bamutreating era bamusondera kyaki yamusondera kyaki yamusondera esaidi eyo najeera yamusondera akasente ne bamutwala emulago ne batandika omudiagnosis era kati ali ku treatment oba okitegeera naye esika nkubuulire ebbaala ezo ziraba bw'oba tolina nnaku ebbaala muzeesonyiwa especially ekitonde ekikazi teri mwana wa bbaala alina mazima olimba teri mwana wa bbaala alina mazima naawe n'obwoyingiramu ng'olina amazima oyiga obukulupya lwaki kuba katukambe oli mwana mulenzi bikigamba bigenda kubeerako nnyo onyirira olabika bulungi akanyama olina biki kati gwoba owedde aba yagala ojja omusambira ogugwe odde wali okiike bw'oba tolina self discipline nnyo esi ebbaala mwoyo guzikiriza kyova olaba osanga abaana omufunira omulimu ewalala ng'amanyira okufuna tiipu we nga bw'obalamu tiipu w'omwana oyo omwezi ayinza okuba afunye emitwalo ze8 nga n'omusala teguliiko kati gw'omutwale ku mulimu gw'emitwalo 4 omwezi gw'olowooza aba akola aba talina byakola oba okitegeera niyo omwana asobola okwetawula kufuna nanyuka n'emitwalo 3 gwe gw'okolera omwezi oba okiraba ogenda okulaba nga ye kiri kyamwambala sente jja tolina by'omugamba n'omugamba nti ebbala biri munnaye giveemu wa era bwe bamugabamu eno ebbala ng'agenda mu ndala bamugabamu eno ebbala ng'agenda mu ndala nali neebuuzizaako lwaki abawesitaana bye bakyasinza okukola mu mabaala nsimanyi olwekyebuuzizaako anti sigenda mu mabaala abantu abo ekisooka bakyakaze abawesitaana be balina sente ekyokubiri be balungi oba okitegeera ekyokubiri be balungi ekyokusatu bagaba nnyo tomukwana nnyo kumulemerako nnyo nga tannakuwa oba okitegeera nga tannakuwa biri banguwa tobalaba malaaya abasinga era ripooti yafuluma just recent nti ekiri embalala akawuka katontumuka kati bakyakaze balina ekisa oba balina ekisa nze naawe anti akwata nakuwaako naye bali abantu muganda balina ekisa ese abanyankole abantu abava eyo muganda wange abantu bagaba enva ne bagisussa na busussa abe basinga amabaala gojja okyegendereza be basinga ozikolamu naye ogenda okulaba nga omwana ye sente gyakoze bayithawe ese okufuna mu sente ebbaala kizibu oba olina okuba nga olina omutwe omwogi
okufuna mu ssente y'ebbaala oba bagiteekamu muzimu ki ozifuna mu bungi era n'egenda n'ogifuna mu bungi era n'egenda ate munaye bw'omanyira nti kati obadde okola ssente n'otabaako ky'ogikolamu nga baggobye ng'omulimu mmye ate obadde okimanyi obikaminga native newoba oliwako boyagala gendako mu bbaala neziwa ssaawa 9 ogw'ekiro kiraba olwo olaba abantu ku ssaawa 9 ogw'ekiro enkuba etonnya ng'omuntu adduka ne kambuleera azze mu bbaala n'omugamba ono talina buliri buwe oba okitegeera naye ng'azze mu bbaala gulinga muzimu ate bwe gubaako omuzimu vane ku muzimu gwokka guyina emizimu gyagyo ogugigoberera oba okitegeera omuli obubbi obuli akati ebintu by'ebisiyaga waliwo omuwala omu yanyumiza ng'afuna omusajja ali awo omusajja alina ssente ze namugamba omanyi njagala nkutwale waka biki njagala kukuwasa omwana namugamba omanyi nina abaana banga babiri omukyala oli ng'agamba omanyi onondaba ononjagala n'abaana bange ababiri omusajja nagamba sinako buzibu nze ssente zange nina omusajja ono yali muki mufumbo ng'akwata omuwala ng'amupangisiza apatimenti nga babeera n'obwana bwe amugye mu kazigo ke ak'emitwalo 25 amututte mu apartment amusudiriza omanyi munaye esikankulu omusajja w'essente mwangu amangu okubateera ebintu ne decisions zine engeri gye zanguwamu bajja nga balina amaanyi mangi kati olwamala ng'amutwala mu ebibozibozi byabwe ebyokuwasa njagala kuwasa biki sente awa mu splashing dde abaana fiizi yawaayo biki ate kasita omuntu akwagalira ku mwana amala nga mpangisiza apartment bavuddeyo abaana abalabirira bulungi biki naye beegassa afunye olubuto tonga tuzivaamu olwasooka ng'omusajja ayomba wajjemu olubuto lwange lwaki wajjemu olubuto lwange omusayi wagutaddewa ng'omusajja abuuza oguba omusayi olubuto lwavuddemu omusayi guliwa omusayi yali aguleseewa ye kati ate omusayi oguterekawo olubuto luvuddemu era lujja kuflowing oba ogende mu shawa biflashing ebimale oba bigenda oba okitegeera ng'afuna olubuto olwokubiri era nga luvaamu oyo yamuterekera omusaayi ate alugumuterekera neera ng'abijjamu nga bakubooya emiggo ng'amugamba oba ng'ambe olubuto luvuddemu n'olwokubiri omusaayi oguteeka wa olwomugola akunyumiza story notya goba n'abasajja gukankuli ese sokoleke n'olwokubiri nga luvaamu ngamukuba ng'amugamba gwe omusaayi oguteeka wa ekizibu kyalwa yali ayagala musaayi nate oba yali alowooza onaamulimba naye waliwo kati nina gye nkuleetera story eno nti waliwo ensonga y'omusaayi lwaki yali agwagala ese abasajja bano obalaba balina ssente zaabwe tebali bokka ese abasajja abo balina ebintu byabwe ate abaana abawala they fall into that trap yalaba nga omusajja amuwadde buli kimu omusajja amulabirira abaana ate ese omuntu akwagalira omwana aba akumenya ennyingo okitegeera akwadde obulamu obutegeerekeka okitegeera akwadde obulamu obutegeerekeka kati nga lwaki tomuwa buli kimu era omukazi yatambulangako n'akola ki n'abagamba bannayagendako mu basawo lwaki embuto zange zivamu bamugamba nga nabaana bweri ennafu n'agamba ate bano nga nabazaala paka munno omu bwe yamukwata ku mukono n'amutwalako ku ndago n'amugamba gwe bamutwalako ku ndago mbu batambulayo bagenda eyo sayizi ekikyuma gweyo ekiboga n'amugamba nti bagenda ku musawo n'omusawo teyamuggyako na ssente omanyi omusajja oli ebintu byali alina byali by'amaanyi n'omusawo oli yabitya n'amugamba omanyi omusajja gwe wasenza mulina endagaano gye mwakolamu embiri oba okitegeera buli mwana avaamu alina gy'alaga okitegeera buli mwana avaamu alina gy'alaga nti ne bino byakubuuza eby'omusaayi just aba alaga ng'omuntu afaayo kitegamba omusaayi guliwa biki kumbe waliwo ekibinywa omwana ono era omusawo n'amugamba nti si gwe gwasookeddeko okubeera naye oyo omusajja tazaala babyebaka nabo ne bafuna embuto bwe zivaamu zirina gye ziraga naye bw'osukka abantu abataano bwe ng'ofa ebyo byonna byonna babibuulira omwana ndago musajja amugjawa mu bbaala
ayanguye mangu okuyitika amwagalidde abaana byonna bimukoledde mukazi omu naye omusaasira ludde omusaasira nno kati nne mibundi eze omuzigo omusajja atandika okubeera violent omukazi takyayagala kwegatta kuba yazuula amazima jjuki yali yamugana family plan kumanyi oli omusajja ali mugezi namugamba nsikwatagana bitoka plan zenjagala abaana kitegeera kazi agaana okwegatta nga bakuba omukazi katandika ekiseera ng'atandika mukwata bukwasi ng'omukazi yamusibira mu nnyumba n'asalawo abaana bonna abateeke mu kisulo n'asalawo omukazi amusibire mu nnyumba naye nga buli kimu akiprovidinga oli omusajja alina ssente buli kimu ng'akiprovidinga naye nga omuntu wamusibira waka akozesaako mpolampola olubuto olujja nga lufuga nga teruwezaamu wiikisi bbiri nga terufulumye kati yakola atya nati mbuuza yengenda kunyumiza sitole engeri gye yatolokamu etoloka atya yafunayo olubuto olulala yafunamu olubuto najjuka omusajja nga muzaalira embuto nye naye jjukira mu mayindi era bamugambirawo nti bw'onooweza abaana 5 ofa kufa oba okitegeera oba ohitinze saddaaka yaabyo kati bwaba tebakyakwetaaga oba okitegeera kati oba ogenda kukola ki aba agenda kufuna mulala kati kati lumu omusajja ng'agenda anywa bw'anywa ng'onaafunayo kopi y'ekisumuluzo asirika ng'addamu ng'amwebakako kati ey'okufuna olubuto luno olwokuna ate si buli nti omusajja bw'akwebaseeko nti olubuto olufuna kitegeera kati olubuto olwokuna bwe lwavaamu ono yatereka ekisumuluzo ky'okumala wiikisi z'engeezo omusajja tamanyi bamanyi bwera ne kopi y'ebisumuluzo nga bingi otegera alina ebyomotoka alina ebyamaduuka alina adweyaza alina biki omukyala nga asirika omanyi omukyala oli yamira ekyamu ese omanyi okuzuula amazima n'osigala ng'olina omuntu okumanya abakazi mulina omutima yasirika n'abala bulungi kadzize bulungi namanya nti abaana be bali mu kisulo asobola obbakisesinga n'abajjayo n'afuna engeri gy'atolokamu awo era ye bwe yafuluma ennyumba eyo apartment talina kyeyajjamu okujjako obugoye bwe yali ayambala n'okukwata abaana n'abula temumanjali n'okukwata abaana n'abula temanja gwe esi kankubuulire abasajja bali mu mabaala omu naye abaana b'abaana naye amujja mu baala baala esi nkugambye ebintu ebiri mu bbaala omanyi lwaki bbaala mubeeramu ebitala ebyekizikizazikiza it's a sign temubeeramu matala gakanga gano bwe gati tosanga ebbaala nti yakabweti era mubeeramu bintu oba okitegeera mubaamu ebintu amankweto agaba gatambulira omusitaani abeera muli ng'atambula awo gundiza nalabye eza iphone ze baleese iphone galubindi za $8,000,000 oba zisobola okulaba ebizimuzimu ebibeera mu bbaala ng'obyambadde awoze naawe sijja kulimba bigalubindi bya $8,000,000 $8,000,000 era nayagala okubuuza bitunda nti biraba future oba naye ndowooza mbirabaga egyo emizimu egiri mu bbaala namba kali waliwo n'omu ne bannaye esi waliwo omuwala omu ebyo nabiwozi bya bbaala naye simanyi nti shisha bwe bamuteekamu enjaga kuba n'akussa wansi omanyi shisha mulimu waliwo apple waliwo vanilla waliwo biki alimu ebika kati olingayo nga bamuteeramu apple ebamuteeramu apple omanyi munnaye bw'onywa omwenge gw'abasajja waliwo abuvubuka omu nga tojja kunywa omwenge gwabwe gwa bwereere kati akawala keereese mu bbaala buno obwetuuza ku counter abasajja bazze baguze babegudde crate yaabwe bamugambye omanyi you come and join us ne bamutuuza what shisha do you take nebamulira shisha nabwayita shisha guy n'akuba oli akaama namugamba muteeremu omuti gw'enjaga gwa mutwalo oli mu kunywa njaga eno bw'okola ki bw'onywa n'omwenge nga beetikka kaana nga bakatwala abavubuka abo kye baakakola ki n'abaana bagijjamu abaana nga nafunye ezaabu no
esi kasita gye bakoma okwebakako ekirindi ate ng'abantu bataddemu drugs. Omuntu alina drugs tabaye. Jjukira atamidde alina amaanyi mangi ga mpologoma si ye yekka. Akuyingira eno bakuyingira n'emabega. Yali mulamu. Kitegeera. Ali mulamu ne bamulongoosa n'abaana. Ese obeera munnamawulire n'oyingira mu bbaala ofuna stories mugamba neeba n'ekitonde ekikazi kibonyeebonye. Ate jjukira bw'oyingira mu bbaala ng'oli kitonde ekikazi in most cases bakulabanga sex device. Oba okitegeera. Era oba otambula bw'oti oli abayagala kukoonako kabina. Era oba abasajja ne babeera ku tebo bagamba akakaze. Walaba beerinnyeeko. Oba okitegeera. Bakulabanga ggwe ekintu ekiri awo nti era amabala agayinako lounges oba bu inns gakola ssente etagambika. Oba okitegeera. Naye olw'omuwala esi banyumiza story ye nali sinaba nakugjayo. Banyumiza story ye naye ng'olaba oli omuwala taliddamu kuzaala talina na mwana. Kuba bamulongoosa bamuyisa bubi. Bamuyisa bubi abavubuka bana banywa enjaga nati mwaganyo balasita. Naye balasita bakwata bipaafu basajja banywa omwenge. Era badda ku mwana w'abandi bamukolamu n'abaana. Govanga ku basajja abanna bali ku muntu ogwo. Abakazi mumira. Buntu butono nnyo. Buntu butono nnyo naye abakazi mumira. Era zasasira ekitonde ekikazi otunaba otunogamba bannange bamaama. Ebbaala. I don't even recommend anyone. I don't really recommend. Newe mba nayo ka gig. Banyagola okola ka gig ago otambula ogende ng'obudde bukyali. Kamalirize fuluma genda because you can't control. Ate ebbaala omuntu atayonooneka ye muntu ali eno mu ssente. Kuba gwoba toli eri. Toli mu field gobere no kimukwata ssente obongo obubeera mu ssente. Baana abali ku fulaawo. Wali obutogaawo abaana abali ku fulo. Naku kyesinga okukola mu bbaala. Naku esinga okukola mu bbaala kisinzira ku location ya kifo. Oba okitegeera. Location strategy weeri. Kati amabaala agase gali ku luguudo olw'entinda najjeera bwe gatyo gakola Friday Saturday. Jjukira Sunday mbaamu band. Era kati omuntu ng'oyagala okunyumirwa ebbaala ng'oli bit legit ogiyingiramu ku Sunday bandi. Naye oba oyagala kikwata obulungi olw'omukaaga. Yenkyo omuntu amanyi tagenda. Allahumma bannange omuntu anya munaye esa abakazi banywa omwenge ne yeekola obusolosolo. Waliwo omukazi yanywa omwenge ne yezza. Omanyi okwezza nga yenna gumutemye, omanyi yenna ne yeebulungula bw'ali mu bisooto yenna azizze emabega ne majjukira bathrowinga up. Nali neebuuza lwaki abantu abatamiivu banywa nnyo supu oyo alimu amatooke simanyi agabboyira ago. Kumbe ebeera hangover. Kati webeera hangover kati oli couldn't contain. Byonna laba bwabizza n'abiyira banne. Embaga neetabuka. Nkuba oluyi. Ate awe wali obuzibu labira. Mwena jjukira mwena mwavuddeko. Mwena muvuddeko. Kati balamu abantu omulundi gwange ogusoosa ogenda mu bbaala. Omuntu neyenywesa ogwo omwenge bwe gutyo gw'ekisiro. Ate omwenge guno ese ogulaba. Waliwo omunga bw'anaanya just naireja. Egenda mu kutula. Abamutya mu kazannyo. Okitegeera. Ng'obwongo bwe bunafu. Niwabaayo oli nga newananya butasikalites 16 ajja becoming just tipsy naye nga kwali oba okitegeera. Abantu abasinga ebiwanga byabwe binafu naye ate nekireetera abantu okutamiira ennyo ebiseera ebisinga kugattika mwenge gwa bika bingi. Onagulidde bell, onagulira biki, ne bagulira takira shots, ne bagulira Sillington, ne bagulira Black Label, ne bagulira vodka red, ne bagulira biki semanya lemon and ginger, ne bagulira biki. Ogenda okulaba ng'oli mu kutabika ebika by'omwenge bingi mu kiwanga ekyo. Ogenda kuzoliga nkulayirira. Abantu batuuka ekiseera nga yenna eriiso lyonna limyuse oyinza okugamba oba kiki oba okiraba. So ese ebbaala erimu ebintu by'otunula n'ogamba era mbasaasira abagenda tuzaalira abaana abawala. Ate gwe zaala babo. Naye nga to be honest ebbaala is not something good to go to. Era nsi recommending omuntu. Era ye business ekola kati ya Uganda.
kuba Bannayuganda bali very desperate. Bannayuganda bali too desperate pa now nti bw'okola ebbaala omuntu oba omumazi bagenda kucakala Monday up to Monday bali embizzi kitegeera bali embuzi bali ebyenda bali buli kimu pork ribs ezo ekyo kyasinze kutwala mwenge ng'ambizi. Tuve wano. People eat a lot of pork from Monday up to when. Ate yenyama esinga n'okutambula in bus. Banga mulimu ebintu mu mbizi omwo. Ebiri bitya? Katonda Yesu simu yakasuka. Imu yakasuka demons. Ayo abantu babimanyi. Omanyi embizi eyina eriso linga lya muntu. Era munnange. Emizimu giri mu mbizi omwo. Era abagiri ambasaasira. Abagiri ambaseredwa modi ng'oli bakola olukalaayi. Embizi yanema. Ese abantu okumanya. Sirigazanga nako. Abantu bayina kubadanga njirinako negative guns. Abantu bakumanya ese abantu balina sente zaabwe. Omuntu asobola okugula olukalaayi lw'embizi lwa mitwalo nga 18. Ziba kilo nga mekezo. Ziba kilo katugambe kilo nga 5. Kuba ebyo biboga boga bateekamu ne balyoka bateekako embayiza muogo ne balyoka bateekako biki. N'olyokola ovacado. Ayina mikwano gye mekaawo. Abayina mikwano gye egiri awo ne beetoola ne balyoka bakuliira embizi n'olyokola obuzibu ne banywa omwenge. Jjukira embizi eyina engeri gyesalamu omwenge. Tuvolaba n'abantu abanywa spirits ng'ezo balya embizi. Oba okitegeera badduka eseera n'okugifaanana nga bagifaanana. Emboozi y'embizi. Nze nkubuulira g'emazima. N'eddagala Ssegawa. Olugezeera ng'olaba ese ekiri mu bbaala. Ate okimanyi osobola ogamba omutamiivu oyo akuwa essente n'azikuma n'agamba njagala oguleeta omwenge otuule wano munywe. Kyova olaba omuntu atanya mwenge ebbaala alaba nga ali uncomfortable. Era tosobola kusanga mwana nga weita nga tanywa. Tosobola kusanga bba maani nga tanywa. Naye chances z'amaanyi okusanga kashiya atanywa. Kuba yalina okuba nga ali soba alina okukwata sente z'omugagga tomunyumiza. Owokolera shortage gwagikola ki? Gwagigwamu. Naye era nze nkubiriza abantu bayithawo batulabe amabaala mugagende kitono bikemo bingi. Ddala ng'oli munaku ogenzeyo n'enjalayo. Omwana kuba sente awo ng'oziraba. Ebbaala si y'abanaku. Ebbaala si y'abanaku. Pozi nga mugezemu obubaala bwammwe obusajja obwali mu envunza. Waliwo bubaala kyo. Waliwo obubaala obuli eyo wansi eyo kati ng'eno waliwo mu kibwa. Olaba ekaleero awo mu kibwa. Waliwo omwala awo. Waliwo obubaala bweyo. Mpozi nga gyejja okgenda. Bisajja bye ebyambala bugabire ebyali mu envunza. Tebina kye bijja kukola. Nojja mu bbaala nga Kololo Casablanca wino wano vira bali mu kugirongoosa. Muganda wange osanga isajja nga kitudde kiddugaze emmeeza ne kikubu kijja bulungi ku kawunta. Kitegeera kikubuza bulungi ku kawunta. What can you offer for me? Ate omugagga kasita akugamba what can you offer for me? Abaakulekedde gwe mugambe ecupa gy'osinga okuba naye ey'ebbeeyi. Biko kijja n'obukadde bwakyo nga 6. Kijja kusipendinga. Waliwo abantu ababeera mu bbaala okumala ennaku 4. Ng'agenda mu mmotoka kukyusa bukyusa n'ayingira n'addamu. N'akyusa n'ayingira n'addamu. Kwesa abantu balina ssente zaabwe. Ate kasita omugagga agamba what can you offer? Cupa ki ey'ebbeeyi. Kyo bebbeeyi kisinziira mu esinga y'ebbeeyi. Nze bayire kene waffe ezisinga y'ebbeeyi. Ezo black label era zabbe kisinziira na mu kifo kiki mulimu kuba olaba engeri black label ngamba gye muyina esinga y'ebbeeyi. Esinga y'ebbeeyi. Kati waliwo blue label. Blue label ya bbeeyi. Yameka. Blue label eri mitwalo nga 5. Abantu balina ssente zaabwe. Balina ssente zaabwe. Ogwo mwezi mulamba. Mwezi mulamba. Naye oli aswipinga talina bwe yeekanze. Oba okitegeera. Waliwo ekikala ky'embizi. Waliwo ekikala ky'embizi kya mitwalo 16. Oba okitegeera. Ate n'olwagaaga luti. Abantu balina esifo gye tukaabira obwavu. People eat. Emboozi y'embizi. Okitegeera abantu balya ssente zaabwe. Okuba n'ebiboozi ebitambula ku mbizi. Abantu abasinga okubeera amabaala agali ku luguudo okuluva mu kibuga. Okuyingira Naggulu, Ntinda, Najjeera, Wuuyo, Wakiwaatu. Kololo. Official people. Bebasinga okubeerayo ba government officials. Baba n'agazibu gaabwe. Wadde ku mwana wene kawempe omunyumize ebisole by'ekisiru. Nga balina Vegas chill out. Ne badde omwo ne bawunyiriza enkwawa. Sigenda. Oba kyekyatumi n'ebbaala nali ngenda kwagagala isi. Wali ogenda kwagagala isi naye otuuka eri omuntu n'otuula mu couch n'obuliramu. Wali wana ne Brian.
twali tulina omugagga awo nga tugudde mu mbizi asooka tutwala bazita baja waliwo ku mezo mwagenda ku mezo ng'erina ettaala bweriti mezo mwana mweri entuka ngenda okutuuka ku baana be bati nakomawo ne ŋŋamba muzeeyi wange naye mama mukuwulire sigenda kudda mu downtown nze bayo abaana be nalaba mu mezo sibalabangako wansi abaana banyirira naye gwe feemu yali ng'ekyaliwo ng'ekyakola ekyalinga mu feemu abaana banyirira mu mezo bane nga feemu erina abaana abanyira naye kati omanyi kati bizinesi wansi no mu downtown tebali tewakyali baana n'abaana bwamwere obwekampe obuvayo bulungi neketega bulungi nekayingira eno kuba bamanyi we wali akasente naye gwe abaana bali mu mezo baana banyirira kati sokoleke wadde abaana bugambye bwekawempe abaana ng'emmotoka esembayo layisi aliya esembayo layisi aliya kawundi okanga eyo gyosaakanaka katana nomalompa aliya abako mazi abakwanukudde okanga eriyo eyalayisi wali ese olaba ebintu bino bw'oba oli mugezi bulungi osobola okufuna ssente mu bbaala n'ozikolamu ekyamakulu naye gwe twagendako mu bbaala banga abaana banyirira baana mwebali manyi omanyi kirungi nnyo okumanya ennaku yo ekirungi nnyo okumanya ennaku yo kati ogenda mu mezo n'ogamba mbu what can you offer kati olamu omwenaga durable ogenze n'amaalo go oluusi oziina n'omu ATM ndiko oyinza okuba tewaze nazo golowooza bazza ssente mmeka ogekolanga kuliko ataano okimanyi n'omwenge tegugenda tegugenda obeera ne bakyali boba ogulidde nga be banyumirwa naye gwe nga kakutudde mudda what's the problem omutwe gunuma mweyiwamu bushotsi omutwe gunuma ese kankule nali simanyi waliwo abantu abalina ebiwanga waliwo omusajja ali awo anywa tekila bottles 5 bwomu silver 5 bwomu era ddala alina ebizibu ate enkuba bwetonya tava mu nkuba enkuba bwetonya tava mu nkuba oyo lubaale yamuluma oli omusajja alina ssente lubaale yamuluma oyo enkuba etulaawo olabaawo nga walawo bulungi atula bulungi enkuba ne bweba etonye teyenyeenya yo olugwamu ng'ereeta ate asasula atiipinga ezo muziye nga muzeeriira era nsasiramu ekitegeeza okutwaliza ewamu omunaku siwa tolina kugenda mu bbaala mabaala gesonyi nagambye genda mugana ageewamu eno mu kiwuunya enewa ekitemu ewa esaidi zeeyo bwobubaalabala bwolina okugendamu naye wali amabaala gotalina nakulinnya namu nga bwona ogendayo ojja funa ebizibu abantu bagenda kutengula emmeeme tugende ku gundi kutabanuuzi oba bulira mbu tabanuulize ekabuusu kati bulira obubaala ng'obwo obubaala obwo tebabwogera na mbaala era ogenda okusangayo ababeerayo bakazi ba mu butale bagenze kulaba David Lutalo kati eri togenda bayitira David Lutalo kikyogezaako tegeeza kitegeere negwe abaana babeera mu bbaala togende ku zimezo waliwo endala awo gye twagendako Brian eriki H2O ali walinga kakashia catwalk negwe bbaala kyesinga okubeera ennungi e Kampala wano mweziri gavana gavana otula mu kawuki za gavana otayagala zivaamu balina service baba service team yaabwe maanyi naye nga bambi omunaku togenda mu bbaala togenda mu bbaala kuba oba tozirina ssente era nsaasira abajja ne bajooga oli kadaama oli sekadaama mbu naawe ojja mu bbaala ojooga obuseera bagenda kulya bwabwereera ate eseera ye Uganda naawe ogimanyi temuli vali temuli obeera n'etaano olyanga n'owuliranga we ate nze natamu abantu abajja okunsaba bbiya nze kasitoma wa bbiya nyiiza njagala bwa boto omanyi omuntu okujogolako boto ya mitwalo 3 oba 27 omugambi 27 sikyekyo naye nga 27 ya mitwalo 2 nolyako 7 naye kati owa bbiya ya kipu eyakenda oba akakaga ogenda kuliirako wa omugamba yagumu kitundu asobola ogikkiriza ababa bamanyi bbiiru abo boolaba baba bamanyi komolizi gyebabagendaokunywesa bbiya binayiro ebyo lokotubogere bawunya n'akamwa abantu abanywa nayiro bannaye bawunya akamwa ne batama bipirisina ye pirisina akyaliyo ewaffe taliiyo
Pirisina n'oyo kinyonyi oyo bamuyita Ego nze sibirabye waffe. Naye yaba binywa. Echupa nene bweti. Echupa nene bwe naye muganda wange oginywa ennyonyi ne gikungula empeke. Bikuba bitema. Tolaba nti esi wano ogizo gamba nti oli soba. Onywamu kinayiro kati sina kinayiro. Onywayo eki Ego kimu bweki. Ebyo bisinga okuba. Ebyo bintu bikuba baba. Ate bia ali warm. Asakata okusinga bia ali cold. Oyo omubugumi oyo. Experience. Mama. Era bamunyola nagamba ze tompa warm ajja kunzita busi. Kati bano banywa siminofu. Obamuze naawe. Bia wabakazi era bia wakazi toba muntu mumanyi. Aberayo era asobola okutunulira ono n'omwana omukyalo oyo omulaba agenda kujja. Agenda kusaba apple cider. Waba wabia. Agenda kusaba apple cider, Siminoff Black, Siminoff Red na Red Bull. Eme suka wao. Oba secho JB Pink oba JB White. Si suka wao. Tochiraba tosuka wao. Kati goli buba magaba mazi. Toyina na kwogerera mbandu ende kuteboza abasajja amba kujja nako. Kameka. Akaliwo. Kasiminofu ewamu. Kasiminofu kasiri jikanani. Ezo chupa mbili. Nidakewa. Mujiwuna iwazede meka. Chupa mbili. Yanyanya. Chupa mbili. Wane muli bavu mutusabwedde namwe mutuleke. Amazi gameka. Amazi wafika 10 3. Ngekujja nagange. Tabasobola kukkiriza kuyigira. Tabasobola kukkiriza kuyigira. Kiki kimbiza mbala nga bintu ebyo. Ebintu byonna bya ssente bya bbeeyimu. Bw'oba tolina ssente genda ewammwe fa bakuyise. Gwe tolina ssente wali abaziina. Haka nkunyumiza story. Waliwo olumu. Waliwo omwana wa mukungu omu yajja. Bale. Abo bagenda ne bayombamu n'omwana wa service. Mwana wa service n'anyiga nakubuka oluyi. Muka n'amutunuulira n'amugamba omanyi gw'okubye. N'amugamba omanyi gw'okubye. N'agamba kale. N'akuba essimu. Dad, I'm at Exab, you have done this and this. Patron nga 16 zaayika mu Exab n'endongo yonna ne bagijjaho. Era batusiti bali bayombera ki bali bantu be bali mu kintu be balina ssente oba okitegeera ne basooka ne bazikisa ebimu okumala essaawa nnamba ne batwala nga gundi ali kuki ne basooka bayingiza manager kabangali oyo gw'olaba ne bamuyingiza n'owa service naye ne bamutwala owa service ng'ali ku kyona yatintima nali waliwo baservice abayita kawaida ndibo bamanyi okali okukumpanya abantu oba okitegeera omuntu akwadde bbiriye omukozeeko ate oyongeddeko n'ebicupa endala z'atanywedde oba okitegeera kati omusajja mugezaako mukazaakaza kali kanyiiga bunyiizi ate omanyi abanyankole bali bit arrogant oba okitegeera kanyiiga bunyiizi kakuba omusajja ekikundi Pato neziyiika mangu mbala yayingiramu ensasage. Mwena musirike. Negwe maze okulaba Uganda wali abayina obuyinza. Uganda. Uganda mwe tuli. Amazima tukkiriza nti tuli bagwira. Waliwo abantu abeefuga ekintu kino nga dynasty yaabwe myaka 10. Nze nkubuulira. Ng'omujjwa n'omuzzukulu bagenda fuga. Eso tunulira ebintu wali omwana ngamba otu omwana akabiri musambu nze nkubuulira ate abaganda mugenda fuga gumwinawe mugenda fugamu ebino eri ku kamera nno tewali gwe mugenda fuga amazima googera era nandaba ku kamera naye tewali agedde mugenda fuga tomina bye mugenda kukola nawe okimanya amazima ogamanyi muggo togamanyi temanyi nti gundi yaliko esijaga okyogera mumpewo ani mukulembezeewo ani president wa Uganda President ki ani? Ani mwogere? President ki? Olaba ne bewayambadde bikulagirawo nti president omutuufu omumanyi. Anti ali mu ntebe. Entebe ali mu ntebe. Eyawangula si yafuga. Kati gy'olina kyogezaako tegeeza. Eyawangula si yafuga. Kati mwatu gwennaku mmeka nti omuntu agenda. Yakyafuga mwekamba buulire. Dine gwanga muliraba. Oli ku kamera. Wali ababiri mu mitambo nga be baliteeseza. Mwabanako niwe munagezaako okweririja. I'm telling you. Tukole. We have seen people. They come in bars. Ng'omulaba ali
asobola ogwira buli muntu yena ali mu bbaala omwenge n'atabaako kyabadde wadde esi. People have money baneefa obwavu. Namaze okulaba Uganda omwavu nnyo omugagga nnyo. Ovanga ku muntu gwa wawa just mbu biliyoni 3 to teach people how to taste coffee. Tugenda kuyigiriza abantu engeri gye banywamu kaawa biliyoni 3. Esi dala batraininga baliwa gwena batraining okutestinga kaawa nabiwulira okitegeera sirika neŋŋambwa nti maaso tugenda kwesimbawo nange nno njagala kwesimbawo naye kasooke mmala okusoma ebintu bino naye maaso awo Kampala tujja Kampala ojja kujja ku kadi ki ngenda kugira ku kadi ki bali mayi kamera ebaluse ogenda kugira ku kadi ki nja kujja kinasinziire genda okubeerawo essaawa naye yagala kujja ku kadi ki kisinziira anti nze nkolera abantu nanti okolera abantu katugambe nga kiseera kituuse ndowooza kati obiina ebiriwo wandibadde ojjira mu kibiina anti nze nkola nze gavumenti eriwo gye nkola nayo gyokola nayo kyogezaako tutegeeza nti oba okola ne NRM anti nze wenagirako namusi ejja okubeerako nankugambye no dynasty myaka 10 kataaga wabona nambuza kadi kiwegenda okugira mugambe ngenda nze nkolera abantu ate ne mugamba nedda mugambe nkolera abantu ne mugamba ate nzepagana ne gavumenti producer Brian wano mu Uganda waliwo ali independent ngokumagezi go nga bwobira waliwo ali independent agwe nawe ndaba ku kamera Muhammad Nsereko Muhammad Nsereko mulaba ali independent alina jagwa gwali lwaki owakana ali independent gwani yagamba nti mu byobufuzi mulimu omuntu okubeera independent obyobufuzi bulinga mukazi mufumbo tojja kunimba nti oli mufumbo ngambe nti oli mbeerera oba onnimba gwe olaba ekyo kikola amakulu ebyobufuzi bw'obiyingiramu bwoti whether oli wa opposition veeyo mu kibuga deno genda ewammwe gye bakuzaala gy'oba weesimba olidde Kampala bakuzaalawo simanyi oba otiddeyo fe katugende waffe mubende tukole kitwesimba naye nze ndiwe masuliita naye kati masuliita kika kiri kumpya kiri kakiri wane wakizo mulambo tujja kutambuza naye si weesimbewo njagala Kampala omwagaza akinga abanupu abalemye tannabalema agenda kujja wano wa Shami Malenda waali Malende nno Malende watusala amagenda n'amadda naye oli ku kamera ndi ku kamera ate banankola ki baatuvumaavuma dda ne tukoowa twabawagira ne tubawagira kalonda gangende mu kibiina ki so tulindako bali njaga ogiremu MK movement olaba otya kuba esi be bakyasinza kati akasente fe ketugoba kati era gwe wenna ndaba MK anti bagamba nti olya sente obwodde mu ggwanga lyo olukwe obusente obwo tetubukkiriza esi muna esi ogenda kufa obwavu gavumenti eno ogiraba you either become submissive or you be royal bw'ogaana okubeera royal n'okubeera submissive you are eliminated or you are killed oli ku kamera ge mazima you need to be royal to them in order to play your cards right. Be royal to them, play their games. MK movement. Yeah, MK movement. Kisinde. Si kibiina. Kyawule. Kiringa people power. Kiringa people power jiyingire. Ne people power ne MK kyo kisinga amaanyi. Nanti kati bali bo balina amaanyi yali siyaasa kati ge bakyalina kati. Naye ono omwana alina buli kimu. Alina ssente, alina amagye, alina abantu. Kasitoba n'ebyo ebisatu. Alina abantu. Oli alina ki? Oli alina abantu. Oli alina ssente. Alina amanyi g'abantu. Alina amagye. Alina amanyi kati waba talina ebyo ebibiri ssente n'amagye asirike. Towakisinga amanyi g'abantu. Kyaba alina okukola agenda asimba emiti mu potholes z'e Kampala. Ogwo twagumulekera. Eddwaliro lya Gravity lyamulemi okuzimba yalizimbi. Tuve wano. Atakumira mpeera abankumire. Tubagala nnyo. We meet next time.